limbo nga tuvudde eno twegatanaba tube engoma awo tuweyo limbo siramu bengoma omusiramu bwafe engoma twebuzibu eteekateeka ino era balina bulinzi kufanira okuzikawo ibo wafunita so so grasa como na letrina da program eu kusoma kwa abakulu okusoma kwa abakulu tusomesa wa sekiti yonna tusomesa okusomesa okuli kusiyaza abayizi mu marhala ki tutatangisina yeyitira omwaka ogwasobola twatandika omwaka ogwe era twatuuza abayizi bakola bulungi oba nifosikitawo ngeriwo abayizi abakola idaadi bakola bulungi then n'omwaka guno biyefungulira okujja oluyakola idaadi sanawi abakyala bakuluta abakyala abalali wabasobola okusoma basoma bakyala bokka n'abaani enteekateeka eno ya weekend program basoma kozesa mazina era ng'akulira ettendekero eryo si mulala ye sheekh ono owerinnya liryeri wambuko tutambula tusasula zaawe zakuwa okutuusa Uganda okuzebera kola ki nenga ekikono kye katubaaira abantu bazibusa amaaso oba ofuna ekifunjo nekimala tewakyali omwetavu kwetagisa genda kiwandisa genda kiwandisa kitegeeza nti lwasiteegi olaba tufunyemu obuzibu ti ano bagundi lwasiteegi obubuzi olwaleero tulina constitution yawo constitution twateekamu trustee bayani abali trustee oba trustee kuleka okubaako era abaki abantu bebaani kati ojja genda okwetegereza nti batwetolozza naye nga Allah akyalina kyagala okulongoosa ekitundu ku Gombe division nakyo Gombe division eri Gombe division ekitundu ku Gombe division era yekitwala mukama waffe tukola emirimu egy'enjawulo tusinzira ku kitebe wano etusaasaanira ebitundu eby'enjawulo era tukola ku Gombe division naye babagamba nti muddo gwa luyiira natalina mbuzi agwegomba n'ebitundu ebirala byetusaba enteekateeka yaffe tukogerako engoma paati eyo ekifo kino nti ekifo kino kyammwe si kyabantu bakwabirimu emu waba kyabasiraamu n'abeggwanga yonna
n'okusinjagala abasiraamu ababongo obwo buva mu mpuyi n'empuyi bugere bukola omulimu guno. Tutwogerera mukama wange omukulu tumwebaza ddala okwagala ngaffe abasiraamu abantu tukimanyi ng'obeere ne bakujjuza nti omusajja oyo omusajja mubi nnyo mukafiiri biki naye Museveni ayagala kyeki abasiraamu nesala emisale okunagije nesala emisale Allah isamani Moses Ali Isulaki agani Moses Ali natwagala nyo abasiraamu era 2011 Sheikh Kasawulo oyo bwe yagenda mu State House n'amasaba hijja 10 wakiri twali abantu ba imamu 10 buli mwaka Museveni nakinotinga yesu kimanya kinotinga naye last year January tuwanika bala okumujukiza watumujukiza bbanga ddene naye January tuwanika bala okumujukiza President yateka mu nkola nagamba to Sheikh Kasawulo Saidi I fulfill my pledge of sponsoring imams to Hijjah 100 slot. Nena chitukiriza. Nena ngenda maka mwaka gwedde. Ne kusendezani za musajja. Sheikh Duma nagenda Makka kusendeza musajja. Sheikh Kasawulo nagenda kusendeza ki? Mwaka kunetwa tutaba batera bangi. So twebaza yatwayise abantu bangi bali kutola Afrikana ng'abantu 10 nga twebazaani twebaza President Museveni yetumusaba yongere hijja kuba mpulidde wano mu office wali ekisuulidde tiwali yagenze wano saidi yamwe kimpisiza mu busibu bungi wakati tufuna muntu omu ng'akoze ki agenze kikola omawiro g'amaanyi nnyo kiwa impact y'amaanyi mu community. Mufunze batandika ne Kampala Men's Forum batandika mu Kampala olwo tugamba how to move from where we are to where you want to be. Tukuza okuba nti imam tuva mu level ya imam kuba nti alina zino sente ezigwa mu muzikiti agende mu level kuba nti asobola kuba nti akola afune ku ki kasente nga n'asaaza naye nga alina bizinesi etambula asaaza naye nga alina nkoko. Twebaza Genosale yatuwa nkoko lwasooka mutwalo 1 tufuna bayimama 12 mutafuna nkoko 5 n'emmere emyezi 8 naye nga nkoko ya magi nga imam afuna nkoko 5 ngafune emmere enkoko ya myezi 8 tuli mu lockdown awo tuyingire mu lockdown Genosale n'atuwa enkoko ezo twatandikira Kampala omunyingi Kampala ntuzaako natuwa enkoko kati mu nkoko 5 lwasooka tulina mu challenge nga imama abamu bakola kumesekuwasa kitanda nazolwasa kitanda ngenda kulambula bayimama abamu ku lubaga otuuka kulengera enkoko lwasa kitanda zona zifa abafunamu ndozo twafuna abantu bayimama balinga 3 abali mu division etiyanakawa bajamu enkoko ne zivaamu embuzi lwayiro tusajja bagagga egana masitakuba Sheikh Rwere yajjamu ayina embuzi zalunda asaza abasiraamu ayina ki embuzi Sheikh Duma Yusuf najjamu enkoko era bogena Asante ayina enkoko mpitirivu alundako naye asaza abasiraamu kulokutawa naye nga ayina ki kikyakigindulwa kyaffe era twagamba lwaddako ntugabako ku 10 tugabako 2 150 tukubuza osobola mmeka imaamu 150 nga tukwa 150 era nemyezi 8 Genosale atongera nkoko era President kusawukirize nkoko esigadde emitwalo 3 Mungu bakirize foruma tugenda kuno ba imaamu tubeeko nkoko ekyo insha Allah so Allah akirize watu nafuna baimamba 5 nufuna abantu baimamba 6 ndi wafunye kuki obere wali obere mu nkoko ye nawo olabe kiri muli obosula mu nkoko abamba asola nga mu nkoko katachasola kusaaza nasi ngeche twachikwata singa tili mutwalo naganda munne kubanga obusilamu tugambe kulunga Luganda obusilamu tugambe kulumya baganda wange ne butugamba okwagalana
ne batuuka n'ogamba nti yagala muganda wo oba mwagalize ekikinyina ekyokola ki kyoyagala ebyafaayo babibasomedde ne bakuulira omusajja gwe baweza omutwe gw'embuzi n'agamba muliraano anawulira atya tinze ndya mutwe gwa mbuzi nga yitalidde n'agamba omwana adduse wa muliraanwa nooli naddusa mpaka ate gwakuba gigwakola ki gigwava tuleme kwogera bwogezi ti omusiraamu muganda waki wa musiraamu kyova olaba allah agamba idkhulu fi silmi ng'owaddeawo babagambye twegatte n'ebitugatta tweyawula n'ebikola ki n'ebitwawula kyotonategeera don't say tekiriiyo tekiba kisinga tukusawa musiraamu kyokola tekiriiyo wallahi billahi tallahi tekiriiyo nogamba jamaani wakasoma ebitabo bimeka netukafuwaza bannaffe ze naye nga omudalasa zitambula ezo nga tukyazitambuza ezo ezagenda nga bwe basanga sajja nasituka n'agamba nti buli yenna eyafa nga tageze mu ssalafu mungu amuzikirize inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bajjajjaawo bataatawo mungu asaasire sanga mudalasa ezo wennabaga okitange bonna bajjajjange mbawa obujulizi nti salafu yajja mu ggwanga publiki obusiraamu bwazuukuka nnyo zino jama tezabeerangawo nga n'okusaala awaka taata yagira ki yasalako yekka zekamba bulire kitange kyagwanga sola naye sijjukira nyo mirundi gyegati abaye mukula eki ne bama amasala baga babakoza kusaala era ne bama babimanya batakibeerangamu lumu nze nasalanga nnyo naye sola ya subuhi nga mubeera mabega tataffe yalinanga enkola nga ne baba sola yakama nga yagisala mu lwatu gwamune mabega okola ki ndowooza oyige kakati waliwo mwanyinaze era avudde Kampala nga zze tusala dhuhuri nga ngamba tusaaza taata jja atujoyininga naye mwana muto bange ono nze nasaaza subuhi lwakeezi ndi ku zuhuri kubanga gye nakolanga ki banyaffe tebeebikiriranga bukaaya eyabagana imaani enyini nga akasibeere wekatnekeetolola wano bwe wate wano kiwedde matuwa bweru naye ennyambala eyo salafu wallahi muwagizukusa abantu babaniisa imaani naye kyaleta tabu ate imaani nesinga eddiini kasita imaani yasinga eddiini obuzibu bwakola ki bwajja nekibeeranga omusalafu waali tamanyiyo bumanyi mulala ze gyobagamba kali abasobola siyenze teri mulala netutuuka n'okusiramula emirambo zitata wange yafa bwe yafa ne balanga allah musasire gyali ani agenda omusaalira haji musa kuguluma sheekh webadde bawangala ku kyalo ne muganda wange salafu imani kale haramu tajja musaalira jangu bakali jangu kulkanga musaalire ekikonde kyali kinyuka naye bagamba nti twetaaga enduwa ki nyingi n'okusaalira kungi bano mukabasaalire kubanga muzeyi bwabadde awangala ne baganda be abaffe maama omu afanga si musiraamu ng'oleeta essanda ng'onaaza ng'osaalira si kyeyali tojja kimuteekamu so ekyokubeera nti gweli busalafu no mutabuliiki zikirikalenge juma zukubuli mukutunda teete naye tulaba omusajja najja soma mwalimu tumuwadde eddarasa n'asoma obungi 73 obw'okuyingira omuliro naye akamu ke k'okuyingira ejjana oli example gye yawa mweyajumaze okuwuli mukutunda teete tabuliika olwokuta mumanyiwo abamubalaba bagoni bategeera namenya sekisizo nezaawa ndagamba bonna wallahi bamuliro
okujjako akabita kamu kayenemu nangeeza akokwera straight la ilaha illallah Allah atugamba okwetukuza siba kiri wekakasa otya jamani bakakubulira nti akabwekata so tusigaze obusiraamu ng'eddiini laba Allah mu Qur'an aya nyingi zaleeta n'akakasa ekyokulabirako yagamba nti wakimu swala wataabu zaka dhalika diinun qayyima oba mubanjaki abakubanjaki sala swalayo wone zaka diini qayyima ebisigadde ntegeresi n'agamba mu suratu Al-Fatiha shawiza nyo bikulamalize suratu Al-Fatiha aya esooka oba yakubiri nizo gitankana segere bulungi nsubire mukaawa salafu netuka tayi ng'okutwala ebintu kukosi nsonga nabbi atwala ebirawo ate koba ofumiza obwo kituufu nabbi sallama yeyayagala yafumizaga abaana be nga yawaayo n'ebiki n'ebirabo naye mutegeere nti Allah agenda kuvunaana abaddu eddiini obakitambuliza innama amal ekyo oba otambuza eddiini y'obulamu enniya y'omukola kiki omusajja asoma amawuleedi imaani emutta Allah ayinza omuyingira jjana olwekyo teri ayingira jjana lwakuyamba kaba eyo ali swala mulimu ebisiibo tozanyisa muntu ng'akyagamba ti la ilaha illallah ebisigadde birekewa buyinza okukeera ekyaggwe neimaani yo n'ekirabu kyo n'egundi wallahi omusajja n'atuka mukyagati gundi aliwo ate imaani kaali gasimulaba tojajiga muntu okujajiga mulekera ali tulekeraawo fe abatali abasalafu okukafubaza batekesobola ne bali okujereka omusajja gasajja galogondagulogayita omusajja omusalafu okwo nanagasajja galendiga mbuto so nze kyeŋŋamba nabbi agambye bwe twagala ejjana tuzimbe omukwano tuzimbe omuki tekewo okwagala wakati waffe muganda omusanze newakubadde nga kyakkiriza si kyokkiriza naye olwokuba kyagamba ti la ilaha illallah wabadde wana empaka nyingi ku Irani ekasuka omuzinga agamba la ilaha illallah tosolaga nti abairani bonna bafu eri abalina akidde enki tuufu n'abakyamu gye bali Uganda temulimu bakyamu sawuli teri basamize teri bagula bamulaaya oba okitegedde amaliza ebigambo byange ebikwatagana n'ofiisi bakama bange babyogedde hijja zammwe gyeziri Amiri Sebo nsaba tulabe nti buli mwaka tiimu yo gy'otukwasa Senninde tiimu yo tulabe nti buli mwaka tufune abo tabagenda emakka twagambye yegoba hijja Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi tolya naye mutambaleyo ekuwa essuubi ekyokubiri mukama waffe ayogedde ku byenkulaakulana abaagala basale tuzira mu ofiisi kuva ku nasale paka ku yunivasity abaagala enkoko ojje muzisabe abene bulundira abaagala omusaamu ayombere nebbobo nagamba wallahi abasajja babiri batubahijja neze sigendanga namakka wogisabaani atasembere babagirayo omusaayi abawani tulimumikiza nagamba muzeyi Museveni nemuga nti abasiraamu bayimamu bali mu mbeera mbi ebyoga PDM tebabyagala sibaguli
ne mugamba basomesa hijja ne bakaddiwa hajji n'akola hijja 8 nga imaamu gw'omusiibula gw'omusomereddwa n'omwaniriza era neyewaana nga tugenda tukitegedde tuddire twegatte tubeere bumu hijja za mwezi muzeeyi namusaba zifuuke kimumwata nakkiriza kuno namusaba zifuuke 3 era nesuubira ajja kukola ki ajja kukkiriza okutula ddiiru ne pulezidenti togamba tiyakuwandika buwandiisi ti muzeeyi tuwe hijja wateekwa okubawo enkolagana nze ndagenda ku seemwayi nengenda ku iso tulina shekhe Ddumba oyo tulina shekhe Habibu oyo ne tubagamba mutubuulira abasiraamu babakola ki basiraamu bazza emisango abasajja bajjayo obutambi ne babutulaga njogera mazima bannimba ne bagamba ekyamazima abasiraamu bamugamba tubawaayiriza ne bano kwe musa teeka wane mundu sembeseno buno ne mundu sayizi eyo nze namukwano gwange nkibagamba amaaso ga kamera yakeeranga wasijja buli kanaku nga sibira naye bakisaalira kuba sigijeemu Kampala awo sijja gyogera buli lunaku subirira basala mu kibuga baviruka wibi naye wadde nga ajja ku makya falina ngaerukula nsiibula musiibula najja ku makya ng'akutte ekiggo kyeka n'omukono basiraamu ne bagamba haka nagamba nze kusiibula ngeze ku jihaadi ekuwa jihadi zisawuli gyolaga ngenda kutaasa busiraamu koze butya balina shekhe wazabaze nagamba nti obusiraamu buggwawo nakwata ekiggo nagamba ngenda kikuba okibaga bwe nakiba kati mwavamu ekiso nakola bwana awo bamumazi baali mukwano gyange 6 nga bagenda wakomawo 2 omwali mukomera mulabamu owejjeno so togamba tebiriyo gwe tobiriimu naye wali abakola ki gwakusanga n'ekiramu nga naawe wakuyoola afaananya ne baluwa netugamba seemwayi bwe bajja kubanga mwe kennyini mwe mwebega basiraamu mwe kennyini mwe bakozesa sajja n'atugamba ti okumanya amatadde bye mwogera mbawadde ne kosita ebayambeko okutambula ku lwokusatu kugikime mubannaffe bwetwanyinabo lwabawo yaddeyo namugata busi watuufu watuufu kosita neefu nimba amanjogera kosita neefu ku lwokusatu kugikime nintandika n'okulanga ayagala vuga emmotoka ne muto wange nemubuulirako nti wetufunye kosita tukiterekewa era nayiga otagera mukikomere wonga gosabagire beerayowe emakingire bagabana nogabana enkera kibaita omusiraamu tuzze mu bukulembeze ng'oli ayobola ababodaboda n'abatakisi nabatwalira pulezidenti n'abaga nti baimaamu baabo baagala sente ne bamuwa sente twalewa Jerusalemu nagamba nabawaddeku 25 mwazifunye kofisi wadde akooya bagata akooya kaki akawawati kati wali naye tubasaba mugoberere omugendo guno nga tuyita ku kwagalana kuba tukuteba ggoolo yajjana tuyite mu development eno etugatte waki tuyite mu ki twerabire ebyakola ki ebyayita basiraamu ono nebanga Sheikh Kayondo yatuwanga ebintu kulabitwa kugoni omusajja yakola obusiraamu jama omuyina eno omuli bagagga sajja bakolaga zidala saawa nebatukubira ebitabo zikutubaza zitusoma tozijira kusajja bitabo byabo bwemasirabire ndaba yiye muli bagagga amaimasibitwana bwiti sajja soka maze ebigambo byange message gyembalekera tubeere bumu twagalane tukolagane tusonyiwagane twagaliziŋŋanye ekyo bwe tunaakikola ne tuva mu gavumenti gavumenti gireke eyayitamu eyakola ki mutegedde bulungi oba wamulonda batwamulonda kasayitamu
gobeera ye tusigaze emirembe kubanga obusiraamu mirembe omubaka salama bw'atuuka e Madiina gatanda somesa swala asooka kusomesa ki salaamu tekitegeeza nti salaamu eyo ogamba tusasanye salaamu sigamba salaamu aleikum salaamu aleikum salaamu aleikum naye kubeera nga owangaala waliwo emiki emirembe neibawo naakuweereza emmere ku krisimaasi n'ogikasukanga alaba egyo mirembe nagisi emmere nagisi emirembe kikwate ne hikima oba togirye osobola nomugamba muganda kuwulya ti unayitokeza na bintu ebyo soba neyanziza nnyo mukama wange zina neiba wange nagenda nemwa nyama ya Idi naye buli krisimaasi agula kutalitooke nesigwanga yekoko kati mpa amagezi nemudize ate akikola buli krisimaasi na buli Idi sheke muwofotoba nsuulekoko titetambule etya era saddira ko nagamba olulyo okusinga kaawa so mbalekera message egamba tukuume emirembe ensi yo bweba n'emirembe abaana bo bajja kusoma terajja kwatta sente akuleetere mu nnyumba yo ffe twaguddewo omulyango okolagana ne gavumenti nga bwe twalowoozaako nti omusajja tumusabye hijja azituwadde tumusabye mwanya azituwadde tumusabye enkoko azituwadde kitegeeza nti baali batuzibikira ddi dda mu bumu bwaffe buno sajja abonaabona akwate ebintu atwale ekapulamu akwate atwale ekibuli akwate atwale ezikuli yagamba yagabako ku mmotoka nagamba bakazi bonna kamba emmotoka bwe yawanga ono nga besoni bagamba ate ffe ssibu titwafunye osi waffe bwe yagamba nano kamuwe nga basafaga tulina disitulikiti ya Amiiri ssibu naffe tanafuna wali bagabeemu mwe mufune meka nnya waliwo Juma Zukulu waliwo Mutunateete waliwo Spidika Foundation anagamba mutuka mweka so tukkirize ensi yaffe n'emirembe nkategedde ebeera naki n'emirembe ffe twekweke mukulaakulana okutuusa ye Allah lwalisalawo kyakola ki kyali bayagadde awo wabi tukolagane n'ebitongole nga ffe abasiraamu kuntum khayra umma ukhrijat linnaasi ta'muruna mwe muteekwa n'okuwabula bamuhoozi n'ogamba mukulu muhoozi sebutukutegeeza sebo esipidi nene mwana waffe mu mukwano munnaffe era ffe twasaba seemwayi netugamba buli musiraamu akwatibwa tusaba amale kunoonyerezebwako ekikola ki mukyawula nga bakyawulanya abantu twakisaba netubabuulira ebyaffe netubagamba si buli musiraamu nti ekyo kyali oba oli ababikola si buli musiraamu nagundi mbi abasiraamu ba mirembe kyoba olaba twagala abasiraamu babeere bize musajja abeera olusuku lwe alina ente ze alina emwanyi ze anyuka akoye nga akyamanyanya afuga eggwanga wangi batuwadde amataka batuwa eka 10 emikono batuwa emubende eka 3 nga kuliko omusiri gw'emmwanyi newano eruweero sijjukira bayitawo batya batwalireyo eka 4 twegamba tumanye nti mwenga abaawano eruweero waliwo atu ettaka tusimbeko vakedo projekiti yammwe oba tubawe emmwanyi sekinnoomu mutegede wallahi tuzimbe omukwano tuzimbe ki tusanyusa nnyo nga ttiimu tusanze buli well organized muyambika mwine wemutandikira njagala gamba gavumenti ya Uganda owekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa nti abasiraamu tuli bagonvu gy'oli era tuli bawulize omusiraamu okugondera gavumenti si kikye kiragiro kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala kugondere Allah n'omubaka we n'abakola ki n'abakulembeze owekitiibwa pulezidenti tetulina buzibu naawe tetulina buzibu na gavumenti yo sebo okulembera mukama waffe ffe tuyamba ekintu kimu
tuwe sente. Ono leno lyakola ki? Tuwulira ku ssente bawadde abayimbi obuwumbi 100 naffe tubwagala si omukama waffe pulezidenti. Bano abasajja ebitubagala si bingi. Tubawe enkoko, tubawe ente, tubawe embuzi, tubawe emwanyi, bajja kukola. Babeere bize n'abaana baabwe babeere bize. Teri agenda kuyeekerayo ennukuta Museveni. Ojja kufuga eggwanga lino mpaka lw'olikoowa. Ne sisitimu yo egende mu maaso ebbanga lyonna kubanga abantu bagaggawaza. Puroguramu z'okoze ebbanga ddene ogaggawaza abasiraamu, ogaggawaza abantu zikulemeredde n'ekyusamu obuufu weesiga ku bawalimu, weesiga ku bannaddiini kubanga bo ababala ye Katonda si RDC si anonagenda banoonya bakwatenga ku zino si malamu gwe batya okutuukiza sente z'obirowadde. Ababala yaani ni Katonda. Bamiira bali tubawe sente ebyalaani batunde engoye batunde. President tuwe sente tuwe kapito nga bwatuwa hijja n'ebisigadde abasiraamu ffe tubatuuseeko kubanga ffe tutuuka ku muntu yennyini owawansi atandikibwako bw'osinga okwagala abiri bulungi. Ebinene bikomaakoma waggulu eyo naye ffe twazze eno wansi mukama wange pulezidenti ku gulawundi nga bwangamba nnonya abasiraamu abali mu mbeera embi mbasanze wano ebbombo woyita buli kanaku nga bali bubi. Basiraamu muli bulungi? Mwenna mulina amaloka? Mulina amayumba? Ndowooza olaba obuzibu. Mukama wange pulezidenti Jenosali Musale tukwebaza okwagala abasiraamu. Bano bali mu luweero mw'obeera. Nsaba ssebo ofuna olunaku mbakuleetere abasajja bano ab'ebbombo bano bakwagala nnyo. Banyumyeko naawe ssebo basomesa emima. Baminisita tubasaba mukeeko wansi ku basajja bano. Ebitongole gavumenti beewa ssente muyambe abasajja bano. N'akasemberayo ddala tusanze muzikiti guno nga guzimbibwa gwetaaga essente batuyise mu Desemba gameka? Desemba gameka sheekhe? Nga 6 nkoola abasiraamu ba Uganda mwenna nga pulezidenti w'abanyimamu mu ggwanga yakulembedde tugenda kusaawa enkola nga ffenna bomulama ejjumira tutuuza wate Uganda natugajja ebitabo. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب الينا يا الله واغفر لنا ذنوبنا انت خير الغافرين وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة عذاب النار عذاب الدين عذاب الكبر عذاب الفقر عذاب الدنيا عذاب الميزان وارزقنا النذر والحمد لله رب العالمين. كما قام يوكم شهد بجاو شهيدا بيران الدنيا باتو abagenda Makka kola hijja tusobola olisanga musajja wakulu ne baganda baffe bana basalafu ate nga tuze tubamatiza ati gavumenti ebaagala tubalina ku mutawaana. Era tubategeeza nti gavumenti ebaagala bawane hijja era mugendagenda Makka. So mukama wange kkiriza amiiri naye mufunza abeere ngaakubuulira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sabaka President Baba Imam ntwala okusaba okwebaza olw'omulimu gwokoze era mu kitundu kyaffe ky'Ebwongo Division. Tuno olukiiko oluliko abaami n'abakyala tunabayimamu baffe bembalaba basajja abamu bakulu bakadde ne tubafunanga mukisa kugenda kukola hijja. Ntwala omukisa guno okwebaza omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Museveni olw'ebyo by'ozze okola mu ggwanga by'ozzoweereza eri abasiraamu n'abatali. Naffe tusaba nga bw'Ebwongo Division tukusaba mukadde waffe otudduukirire nga salafu oba abatabuliiki ab'Ebwongo inshallah taala tufune mufe abakyala bagende bakole ku hijja, bayimamu baffe bagende bakole ku hijja. Okulunda n'okulima tukwagala nnyo. Tusaba okusaba kwaffe okwo nga kuyita wansi wa pulezidenti waffe w'abayimamu tusaba okwanga okole omulango gwaffe ogwo
وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أنا بشكل نتابع مرة كلمات بسوني كل أنا أسمع زيتون أدم موبلايزا TNRM. أنا هو ما نتابع ما كتاب ديني نجاستي وبدت بارا بني شيدا مزداني. أنا كمان هو ما كتاسوني نفيجا. إنا قرجة وما مسايدز نيتا. Kita presidentina, kita wadini na akili, kita wadini na kitika kena kuruna misamba kena kurujo kishaka kutakala. Kila mwe bazanya mwechitiba presidenti wa fesi mwoto. Mwechitiba presidenti Museveni, tukwe bazanya vyotukulenge tegwanga yafe, emyaka nafa abasirambe bombo. Nzo kukyala Makeri Aisha mbadde nkusaba ebbanga ly'emyaka na Pulezidenti Kalebe tukulemberedde ffe abasiraamu abeene wansi tewali kye bali kutulekambye naffe otuyamba kutwaleko emaka essuubi Allah Kalebe tuteeramu mu ggwanga ffe twasaba atuwa omukulembeze omulungi n'atuwa ggwe era tubadde tukusaba Pulezidenti ow'ekitiibwa otuwe ebyokulunda kuba ffe tugenda bakyala ba wansi tetuyinaayo muyambi yenna osobola okulunda tusobola okugenda emaka naffe Pulezidenti w'eggwanga tukusaba otuyambe nga bwe tulaba. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Twasinze neebaza Pulezidenti waffe byonna by'otukoledde era nga tukusaba Pulezidenti ow'ekitiibwa otwongeremu twetaaga obuyambi bwo osuubiza abasiraamu hijja n'ozibawa ab'ebbombo tukwetaaga naffe otulabemu insha Allah ng'abakyala naffe wetuli wano eno bamirati naffe tukusaba otuwe kwebyo obaolyawo n'abalala byobawaako insha Allah tweyanziza Pulezidenti. Amanya Sheikh Kasauli Pulezidenti w'ekibiina Sheikani amanya Sheikh Kasauli atedda Saidi ow'ekibiina kigatta bayimaamu ekya Structured tuze wano ebbombo okusinkana baganda baffe abamanyiddwa nga abasalafu oba abatabuligi nga ensonga enkulu tuleese kwe kwogera nabo ku nsonga y'enkulaakulana nga Pulezidenti bwe yatulagira onoonya abantu be abali mu mbeera embi okulabika nti bayambibwako ebyokulima n'okulunda. Era Pulezidenti abantu bo tubasinkanye ssebo Jerusalemu Sale abantu batubasinkanye wano ebbombo basalafu nga tubabuulira okweyisa obulungi, tubabuulira okukolagana ne gavumenti, tubabuulira okwettanira enkulaakulana. Era tusaba baweebwe obuyambi, baweebwe enkoko. Tusanganye nga abantu beno ebyetaago si bingi nnyo, si bya buwumbi na buwumbi nga zi hoteri nnene, wabula kubeera nti bafuna ebintu ng'enkoko, ng'ebyalaani, nga pikipiki, okulabika nti bayimirizawo ng'emmwanyi, ng'ovakado, kwegamba kulima n'okufuna tractor ebayambako okutuukiza okulima kwabwe.